والإحسان وإيتاء ذي القربى. Mu kisaawe Nakivubo okusala kutandise ku ssaawa emu n'ekitundu nga kwetabyemu ebikumi n'ebikumi by'abakkiriza nga n'omulodi meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago talutumidde mwana. Obubaka bubadde bwa kunyweza mirembe mu ggwanga. Wano omulodi meeya wa Kampala naye we yeesowoleddeyo n'alangirira nga bw'agenda okudda mu kalulu asobole okutuukiriza ebyetaago bya bannakampala. They are still maintaining that for me to remain in office, I must apologize to President Museveni. I want to make this very, very, very clear. I am not going to apologize, and I'm ready for a by-election. The people who elected me are still around. We shall go back to the polls. Agamba nti ekisanja kino taweereddwa mukisa kukola ng'agamba abadde ebbanga lyakamala mu kubwa mmeeya atulugunyizibwa nnyo President Museveni, naye agambye nti wadde embeera eri bweti si waakuva ku mulamwa nga wakulwanira omuntu wa bulijjo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Era njagala okubakakasa nti Allah yagera buli kimu, yamanyi fenna buli omu kyalibeera mu nsi muno. Era kiyampa nange teri anakinjijjako okujjako ng'amaze okusalawo. Ekyo ndi mugumu mu ekyo. Ate mukono bannabyabufuzi abeetabye mu kusaala Idi bavudde mu kusaba ne batandika kuwanyisiganya bisongofu. Esawa ya leero gavumenti etubuuza sente ze tufunye World Bank akatale tukateeke wati tulina. Akatale tulina Central Division Central Market wali katundibwa. Mukimanyi bulungi? Ko katundibwa naye sente zaalagawa. Era ne bunkogerako okwa kyagala okudda ku biba byatuleese naye bwakugamba nti muzimbye masomero wano tugaliiwo. Ani yayiseeyo ku mukono hayi tibazimba kalina, ani yayiseeko ettaka Jjonge tetuzimba, ani yayiseeko Bukere tetuzimba, yayikirangira tetuzimba. Mulaawe efaanana. Abayisiraamu baagala bongezebwa ennaku ez'okuwummula nga bwe guli mu madiini amalala. Programu zaayo zonna nga zitambula bulungi nga ffeno abamu tusaala, abalala bali ku mirimu bakola, abalala bali ku masomero basoma. Ekintu ekyo tekituyisa bulungi. Mu kusaala kuno Meeya Muyanja wakwasiriza abasiraamu pulaani y'omuzikiti omupya eweereddwayo obukulembeze bw'ekibuga Mukono. Amangu ddala ng'okusaala kuwedde, bano beetabye mu kusaddaaka ebisolo omuli ente n'embuzi nga kalombolombo ak'obujaguzi Idi Aduha.